Omusibe abeera musibe naye ate amukuuma kigambibwa nti abeera musibe nnyo okusinga omusibe gw'abeera akuuma olw'ensonga nti omusibe asobola okufuna ku tulo ne yeebaka ate amukuuma alina okulwana butaweera okulaba nga gwakuuma tatoloka. Olunaku olwaleero ndi n'omwogezi w'ekitongole eky'amakomera era nga si mulala omukulu Frank Kabayine okubeera nga atuddiramu ebibuuzo eby'enjawulo bye mubadde nga mwebuuza ku kigambo ky'amakomera. Omukulu Bayine oli butereevu ku BTM TV era omulabi waffe yandyagadde okumanya Frank Kabayine omutuufu yaani? Frank Kabayine omusajja kati alina emyaka 59 ng'azaalibwa Isinjiro kumpi n'Embalala. Era yasoma n'atandikira Kakoma Primary School n'agenda Isinjiro Secondary School n'agenda St. Joseph's n'asomera Enkozi n'ava Enkozi ng'asoma obusomesa obwa grade 5 n'agenda Makerere n'asoma social sciences olwamala n'ayingira ekitongole eky'amakomera n'ayongerayoko n'asoma masters okuviira ddala ku Uganda Management Institute. Omusomesa ava atya mu busomesa ate n'ayingira obukuumaddembe? Anti kati bw'oba nga olina obukugu oba olina obukugu ne qualifications oba ebisaanizo oba osalako kyokola kubanga nasooka n'ensomesa emyaka 7 nendaba nga byenkola tebitambula nnyo kati kwe kusalawo nkyuseemuuko mbeere ngenda mu kitongole ekirala ekya gavumenti okukakana n'embeera nga nyingidde ekitongole eky'amakomera era mwempangaalidde kati ngenda mu myaka 3. Afande, mu bitongole byonna ebikuumaddembe lwaki wasalawo okujja mu kya prison? Omanyi ekitongole ky'amakomera kyali kiriraana nnyo era n'ekitongole n'obusomesa nti abaliyo nabo beetaaga kusomesa naye nga banjawulo kubanga nga ndaba bingi byensobola okuyamba kubanga nali nsinkanyako abasibe naddala eneeyisa y'abasirikale nga si ya mulembe nga nina essuubi nti bwe mba nyingidde oba enjawulo enaabaawo nange mbanga nange nina akazito kentaddeko era nsiima Mukama nfunye omukisa kuba nti emyaka gino gye nkoledde ekitongole eky'amakomera yadde si kinene kyenkoze naye kenkozeewo kaneesiimisa ng'omuntu. Kitwala ki omuntu okufuuka omusirikale owa prison ow'amakomera? Ekisooka olina okubeera n'ebisaanyizo kubanga tuyingiza kuyingira kwa mirundi 3 bw'oba omaze senior ey'okuna oba olina diploma oba olina diguri. Kati nze nayingira nga cadet assistant superintendent of prisons nga nina diguri era nga nenzikiriza kubanga ntrainingibwa kumalira ddala ebbanga lya mwaka gumu n'ekitundu n'okubeera n'obugumiikiriza nti ojja kukola buli kitundu kyonna ekyeggwanga kubanga ku bitundu byenkoleddemu nasookera ekigo bwe nava ekigo nengenda e Karamojja e Kotido nava e Kotido nenzija e Busoga e Mayuge kwe kukomawo ne bandeeta kuki ku headquarters so oba olina okugumiikiriza. Naawe wakuumako ko okubeera nga wadde nga bana bakwata emmundu n'okuuma abasibe? Anti kati nze eddala lye nayingirirawo lyaba manager cadet assistant superintendent ddala lyabo abakulira abakwata emmundu naye nange oluusi ebiseera bwe kyetaagisa nga nange ngikwata nga tulina abasibe bwe babeera bangi nga nange ngikwata ate wano natandika nga ndi ku general duty nga nkola ngenda mu kooti ngenda mu kulima n'abalala bwe bampa obwa OC kwe kuntwala e Kotido nenkola obwa OC e Kotido nenkola obwa OC Bufulubi kati ate ne bankomyawo ntandika okukola ogwa Sekamwa gwe nakakola kati ndi myaka 17. Okubeera okufuluma olina office kiva ku kubeera nti olina ebitabo byo bingi nga toli anti kati era eddala lyoyingirirawo limatali nga bw'oba wa senior 4 oba olina okutandikira wano babayita bakisaati oba olina okutandikira wano olukurutu ward and wardress bw'obeera ne diploma oba olina okufuluma n'akayinja kamu kitegeeza nti oliko wa wakati awo kati bw'obeera n'obuyinja obusatu ati awo kiba nti oli wa waggulu nnyo otandikidde mu level y'abamanager bano aba wakati ate ne bobeera nga bongerako era nakati tesinamalayo madaala gakyeyongera waggulu. Afande, singa wabaawo omubbi nga atubba kuba tukitwala nti buli musirikale ayambadde ebyambalo ebifaananyiza bwe biti abeera musirikale n'owa prison akkirizibwa okukola arrest n'akwata omubbi oyo n'amutwala n'amusiba?
arrest veje tukola okukwata ekisooka omusibe bw'aba yantolokako oba ntoloseeko nkirizibwa okuba nti mukwata nga sikozesiise poliisi naye n'amaanyi n'obuvunanyizibwa bwenina bulinga bw'omunauganda yenna nti oli bw'aba osanga oli akola ekikyamu era oba olina omukwata naye omulimu gw'okukwata abantu mulimu gwa poliisi. Ogamba bwe tulengera omubbi agira osobola okuyingira omubbi omukwata kubanga bw'obanga oyina emmundu era naawe omutayiza n'omukwata naye omala mukwata era aba alina okusooka kutwalibwa ku poliisi. Ekyo tutasobola kwe kukwata omuntu n'omutwala butereevu mu kkomera oba olina omukwata n'omutwala ku poliisi ekuliraanye. Basibe kika ki be mulina mu makomera gammwe mitendera ki gye mulina tuwulira mulimu abali ku limandi simanya abalindiridde akalabba tulambululiremu ku mbeera eyo. Abasibe ba mitendero mingi tulina mitendera mingi n'obusibe tubutandikira wa nti oli bwe babanga bakutte bakujje mu kyalo oba mu kibuga tekitegeeza nti gwe bakuteeye na musibe. Tubeera ne poliisi beekwata n'amagye babayita ba suspect ne detainee. Kati bw'obanga naye ng'otuuse mu kooti bw'otuuka mu kooti omulamuzi n'akubuuza n'oba n'okkiriza oba n'ogaana n'agamba kale oba ogaanye kansooke nkutereke abanoonyereza banoonyereze bwe banaamala ozesibwe awo bakuyita arimandi awo wotandikira obusibe. Bw'ogamba nti anti omusango gwe banvunaana naguzza munsalire nze ngende nkole ekibonerezo kati awo era obusibe bwebukola ki bwebutandikira. Naye bwe tugenda eri munda era nga bwogamba tulina abo abakkiriza emisango oba be bamaze okusalira emisango tubayita ba convict ne tubeera n'abo abakyaliremba n'emisango be tuyita ba remand. Naye bwe tudda mu bana abasalire naddala tulina abo ab'okuteekebwa kalabba be tuyita ba kondemu oba death row ne tubeera n'abo abe basibye ab'emisango egyanaggomola be basibye obusibe obuwanvu be tuyita ba capital offenders ne tubeera nabana ab'obusango obutono bano ababbi b'enkoko n'obusimu. Akalabba kakyali yafaana. Akalabba kakyaliyo nnyo kubanga kakyali mu bitabo byaffe eby'amateeka naddala ssemateeka waffe ndowooza article ya 84 awo. Abasibe abalindiridde akalabba nabo mubatwala okulima? Bonna uniform bambala ya white abo tubayita ba white angels kubanga baabo ebyabwe byaggwa nti tosobola bazanyirako bwaba bakumye ekiva eri waggulu. President kamala okusayininga anga kibaawo naye ekirungi nti okuviira ddala 1999 President taddangayo okusayininga okuba nti waliwo abasibe abateekebwa kalabba ateera kusayininga ng'asonyiwa. Kino ekyokubaawula uniform tekibaleetera okwongera okwennyika emitima? Anti kati uniform eno etuyambako nti olya bw'aba ayinza kwekubaana mu banne ate n'afuluma ate n'akuddukako kyovulaba nti tulina emitendera era n'abo abalina emisango obusibe obuwanvu nabo tubawamu orange kati ate bano abalala ne tubawa yero. So buli uniform eyo etuyamba kubaawulamu kiringa bwolaba mu ssomero nti aba senior 4 neyokusatu neyokubiri buli kibinja kirina uniform. Tulaba nga mutwala abasibe bano okukola emirimu egy'enjawulo naddala okulima. Abasibe bano bafuniramu wa oba nakyo kibonerezo nti ku myaka 10 gye bamusiba mumwongereddeko ekibonerezo ekyokulima? Anti kati okukola obusibe kitegeeza waliwo emirimu gy'olina okukola. Okukola busibe si kugenda kutuula kubanga ekkomera si hoteeri. Oba olina okuba nti okola obusibe kati ekitongole kitukakatako ffe ab'ekitongole ky'amakomera kuba nti tutegeka emirimu egy'enjawulo abasibe gye balina okukola nga mulimu n'okubangulwa. Bwe kuba okulima ennima olina okuyiga okulima kubanga abasinga tuli bagenda mu makomera lwakuba nti baagala bya bwereere tebaagala bikolerera. So kati ate ffe tuteeka essira mu kubeera abakozi kobeere mubazi oba mulimi oba ekyo tukikozesa nnyo tukiyita rehabilitation. Kati bo bafunira wa? Bafunamu akasente waliwo kye bayita prisoners earning scheme nti buli lunaku omusibe lwakola aba afuna akasente. Bw'akola emirimu ey'ekikugu aba afuna siringi 1,300 eya wakati awo aba alina okufuna 750 naye abakola gye nejjaffe nange buli omu ng'okola aba afuna eky'ebitaano. Oyinza kulowooza nti kasente katono naye abasinga
osanga nti ku basibe 10 babiri be bafuna abagenyi abasigadde tebafuna ki bagenyi kati akasente ako kagulamu bagulango ye ne bagula emiswaki ne bongera kasabuni so ne babeerawo ne batambuza obusibe bwabwe asembayo wansi afuna 5 asembayo wagula afuna 13